Shafik Seruwaji azanyira mu busoba lightweight ngaze kilo nkaaga y'omu ku bazannyi abatuuse ku luzanya oluddirira olw'akamalirizo mu mpaka z'ebikonde eza National Open Boxing Championships. Seruwaji w'emyaka 14 akikiridde Godfather Boxing Club awangudde Miguel Kizito owa Lukanga Boxing Club okwesoga oluzanya lwa semi-final. Era yabadde tuwane lwakubanza singa muzannyo wakisokedda yabadde nkunga gumayo ikaba n'ate nze nga nja above. Yeah, I was above him. Ono agamba nti wakufana obutanyagwa okulaba nga wangula omutendera oguddako asobole okufuna omudaali gwa zaabu mu mpaka zino. Mpulira bulungi nnyo kuba bonna ngenda kubakuba mpaka chi finals. Yeah, I am so confident. Seruwaji ng'asoma mu siniya esooka ku Lugogo High School atubuulidde nti ebitabo tebimulemesa kutendekebwa bikonde. Era kumacha nensoma ku ntao oba sito nensooka training nenabadde nawo nensoma ebitabo nengenda then katwongera ku ssomero bino ebya boxing mbeka ku gate kasalindya ebyatanya academics. N'abazannyi abalala batuuse ku semi-final nga bayizi batubuulidde engeri gye beetegekeddemu empaka zino. Bano nabo batubuulidde engeri empaka zino gye zibatambuliddemu ne balabula bye bagenda okuttunka nabo mu nzannya eziddako. Nawe naye nina asigadde wantwala ku mudaali gwa gold nawe weebereremu. Ajja si muntu 5 badde ndikola adde siriwumuza maze wiiki 2 zonna basigala ku ssomero nga ndikolera mmwe ana njala nyingireko liigi. Baponenti bange mwetegeke gwengwa naye enkya kubaka bukubi naye muganda wange simanyi oba noomalako. Empaka za National Open Boxing Championships za kugenda mu maaso olunaku olw'enkya n'enzannya eziddirira ez'akamalirizo ku lw'omukaaga abazannyi bawummulemu olw'okusande empaka zikomekerezebwe n'enzannya za fayinolo. Regina Nalujja, NTV, Akawungeezi.